Bruno, nchiwa kati olowooza oba ndiko n'ekikyamu ku bwongo? Mwana gwe nga nkubidde amasimu naye nga tokwata. Kusindikidde messages naye tonziramu. Onkuba ziblotik. Bali why? Bruno, nakugamba nkwegomba. Nenkunyonyola nenkugamba nkwagala. Ne Bruno, lwaki oneematirirako omwana? Lekera okuneematirirako. Ndowoozaako. Mba kukadde. Bruno, mbadde nsaawe ekiba kisoboka twogeremu kubanga nze nkwagala. Sikulimba. Kulowoozaako nnyo mukwano. Yogerako nange. Please. Ana message ziraba na mwana nina ebintu bingi byendimu ndi busy ndi up and down naye banange Julie nakugamba luli stila sagala kumixinga business na relationships ukitegeera fena tuli bayimbi ate si kirungi kubeera nga omuntu muli mu business ye ate mwine ekiriwo ukitegeera so seematira such bambi but ekintu ekyo ngina nenkirowoozaako in that way, in that direction, we're mixing a business ne feelings man. Tebitera genda bulungi muganda wange naye tonyiigira seematira oba kiki naye njagala nange ontegeere where I'm coming from. Gatron Media Call tugamba nti nobeera ngo subscribe na likinga ate obeere ngo sharinga. That is Bruno K. Angeri omuwala jamusonsekamu wadi nti yamwegomba dda bulijjo amwagala. Naye remember Tambalin Akaboozi musome w'edduwa akola ku ndwadde ezitategeerekeka ebizibu ebingi omusajja yakolema takuwa bingi byonna abikolako bamuyita Akaboozi ku 0756544246 oba 0772 97 kagamwemi Akaboozi omusomi w'edduwa akola ku buli kizibu tobeera nga ine ekizibu nga Akaboozi wali ajja kubeera nga akutereza mu ngeri enjawulo bizibu toweebwa olina amajjini gakutawanya bannange abakazi tebakyabawa genda Akaboozi kabonero kabi nnyo so Akaboozi wali okulabika nti agira sente zaamu ne bakuwa omusajja ensawo neebanga ekola ki evaayo naye abasajja mubeera n'abasajja nga balinga abalina bonna wandagala mu nsawo nkutidde Akaboozi agenda n'obwo bonna n'abuseeteza n'abujja owulidde omuwala wagambye Bruno K manager yabagamba wano mulayika temumanyi maanyi gali mu basajja yamugamba nti Vanessa kyagamba mbu yagira eddakiika 2 n'amugamba musajja kyatambula laawundi esooka nga takozeseza biragala ogimanyi eyo omusajja mujajingire ku laawundi yakubira eddakiika 2 ng'omusana gwaka nze nkubuulira oyinza n'okuba wakakoza noyuwa amaduka oba nago gamanyi nkutidde omwana wano mwalo mansiya wano omutuukiro watuukirawo okugadanga ey'embwawe n'emimwa ne gimulebera gutomanyi kibeeri musajja era omusajja aba yakatuuka wali ku namusa nga naye etuuka ku nnyooge okimanyi nti mu ddakiika zino ezisooka oli mwalo mansiya ogiraagira oyebayebanga y'amasavu etayidde obanga yandiga akati ogenda otuuka wali ng'etandise kukwata bukwata bannange so kakati Bruno kabadde akyali mu bizibu bya Vanessa amwogeddeko mu butambi mbutamalaako takola ki ate kakati omwana n'ava n'aga nti Bruno amulumya bwamusindikira obumeseji yo omwana ayagala kulaba Bruno K ddala kituufu akanyama kakolaako n'akaswayiri kasiba takola kino kiswayiri kaliwa keyegura ku kaswayiri akyusa abaayo ne kaduredi nakuba akaswayiri nakuba omwana ono ayagala okwemudola banna nze namulaba kwesiga amasavu ku mubiri yesiga amasavu butto takyamala anti essavu liremerako oba mwana atambulira ku nkola ya nabbi egamba etya omanyi nabbi sebo yali musajja nga mashallah akaviri nga kabeenu kawanja nga kalina kateeka okubaako wangambe ebinaabiro byawo ku gundi nakasero shirika naawe
akalabirwamu weekali akasanirizo Museka ava mweno nalowooza teri ogiyita otya eriwa teri ku muzuuli nadda mu ndabirwamu endala eriiso n'alyetegereza kawanja kanoze so kakati omusajja ssebo olina okuba ng'onyirira ate tekiina bwahalamu omukazi okusonseka obugamba naye no amwesibako bwesibi lwaki mwesiba ku Bruno kabadde mu bizibu bye omwana namulabye ono omwana gundi omwana wa Vanessa namulabye ng'ali ne Farida ne Farida agenda okuwokyana ekyemmere ekyana kigenda okunyirira ajja kyewa emmere ye Farida ebyo abisobolera ddala era waali abaana ba Bruno kokola era naye Bruno kendowooza abaana be beebo talinayo balala abalina bajja kujja nze nkubuulira okimanyi nti omuntu kati waliwo senga bakozeseza advantage ya Vanessa anti waliwo family nga yo nga gatogireetako teri musagalikeeryo ga Africa tukumbe mwana waffe okimanyi nti n'ekizzukulu kibasanyusa okimanyi nti bano abanaku be batinkiza abanaku batinkiza anti omunaku yalabira ddala nga waliwo kuba Vanessa okuva yaleeta omwana yagikozesa nga advantage kuba kulemera ku musajja naye aveeyo ate ye naye yalowooza mbu serebu anti Vanessa yezoliza bwezoliza eri akyamuwa ekitiibwa anti kati kiri kyegamba ganja kiri kyegamba teri kitaggwa gwe wajja mu mawulire n'oswaza Bruno n'omwogerera ebigambo kakati n'ogenda n'otakomaawo nga bw'atamalaako nga wamuleka mu kinaabiro n'odduka emisinde buli kimu buba budde naye eky'obutamalaako teri yakiwa budde kuba guboga nti zaali eddakiika 2 raawundi esooka ng'omusana gwakasaawa kyandimulinze n'ava mu kinaabiro ng'amaze okwoyibwako oyinza otutukakasirizaawo naye gwe okugaasi 8 dakiika 2 Bruno kenga atambuza engoma abasinga badda sekendi asa no sinnamunjolo atambuza ngalabi Bruno ke ne mudundu bwe batali libali amuchapu dakiika 2 saa 8 ng'omusana gwaka ekyandivuddeyo ng'avudde mu kinaabi kayina amaanyi omusana oguba gwaka bawa seconds 10 yo dakiika 2 sekendi 3 awo Bruno ke okekeze nyago okekeza neso all in all abakazi baliyo bepikira Bruno ke bane mwana mumuleke ali mbizibu bye mumuleka nonyize Brina school fees Setha munonyize school fees nabana basome banyone kututa abali mwana aterede ngotandika muzindikira message yimbo atenze nkupenda sana onamupenda sana naye nakupenda cyane nakuzalamo mwana ngotandika kujango tubonya umpugumira mu media mukitegeera so kakati Bruno ke bamuleke yetereze nga bwanonyo omuntu w'ekiroto Bruno ke namwagala yagamba sigenda kuswaza magundi mama w'abaana bange naye ati nze wembeeranze zanti nyiga mangu yenga nali ngindo vuma Vanessa amabe nga nange banange sibisobole nga toyinza kujanga osonko n'otyo mawulire n'olowooza nti naakuleka ng'oyina nze nalaba Vanessa kasa yatandi kukaaba amaziga n'endaba obuyayo bumususeeko nze kasita namulaba nga atandise okugenda ewaki bino bibuloga kyekyani ekyo waliwo kino ekyamubuuzanga ebibuuzo ekivubuka ekivubuka ekitategeerekeke ani kati olaba kezi yakozesanga advantage okimanyi waliwo amawulire tulina kye tuyita gundi bakiyita ba desert ekyeya kyamawulire kati nga story oyina kufuna gyofunye atanya breaking kakati awo onoonyezayo bizolo nomanya nti kino bwe nakinyiga switch kijja kuntwaliriza wiiki oba oli awo nga nudusi z'omuntu zifuluma oba oli nga babba amabaati oba oli awo nga olutalo lwa bebe n'obewayini lujja kakati nga obadde oyinawo oweekwatidde kubagenda amawulire ogalaba ayino nagano gaeka tetujja giyita setandi nakino ekiwala ekyazze nga kyagala Bruno ke kiyinza okuba kyagala kyogerako ate abaana bawala tebakyaswala abaana abawala tebambala mpale bakala bannange ng'amalipuko no bagatambuliza gabumpuguma mundu bakola kibi nnyo bambala obuduresi natula ku boda nga amalipuko gali kuli najalla maulana ogenda tukutuula totegeolaga ogenza ku interview bakumya omulimu lwamalipuko galige batuziza ku boda polisi eyinokola ennyo okulabika nti ekendeeza obubenje ku nguudo kuba gwe teebereza omuwala ataddeko amaligguulo agatadde ku boda
gagenda gadigida gati dress bwebuukamu bweti owa boda amulema bega akutisse gwe ng'omusaabazi nino owa boda gwe nalaba awo twali ku Sapporo omwana atadde kuli ennyuli ku boda kati nze ffe twamulima bega boda yaffe owa boda bw'atandika okuba emimiro bwakuba emimiro twatuukira ku lwa Mukama Katonda naye ate abantu b'ennaku obaana bwe nti balina amabeere gali agasongola obenki bakizibu osanga omuwala atalina bbeere lyasongola abaana zino ennywanto zino ennywanto naye tebaleega ennywanto nga yatima bweti eraza obusungu obw'ekika ekyawo obwettumbiizi eraga bwasiisi bwatumbiizi naye zimu ziraga bwasiisi bamulingu nogamba kati unamutwala maramansi yegera bbeere ya rabbi weewuunya nogamba naye Mukama Katonda otuwadde ebigezo naye tusaasire olwo bannange abayimbi mwegendeeze bano abawala omuwala ajja yefuula kati alabika ne Vanessa yali faani bwe yabeera faani bwa 90 stand era yakugamba nti olubuto lw'omwana lwali lwa ddakiika 2 okitegeera kakati abayimbi mulina okwegendereza mpoziko ng'oli wiringa okubanga mwami Mayanja gundi Wizomanizo naye ye tewali yali avuddeyo musimba nnyala abaana be bamaama baabwe balayika bali contented anti bino ebyokuzaala mbanako kati Vanessa amulaba ayina munaku amabeere yeetaagayo budduyo yeetaagayo bupafyumu awunyeko obulungi yeetaaga bintu bingi nnyo okutereera bannaye ku Megatron kooli tugana nti nobeera nga subscribing liking ate obere nga osharinga emboozi ya Bruno K waliwo omuwala amusimba ennyala amufunguye mwenyewe amugamba ye amwetaaga asobola okubeera nti amuzaalira kakigundu akalala naye remember tambula ne Kabogoza omusomi w'edduwa olina ebizibu ebitategeerekeka olina endwadde ezikutawaanya onoonya akasente kabuze onoonya bingi nnyo bannange Kabogoza omusomi w'edduwa asangibwa wali Kituguma ate osobola okubeera nga omukubira ku namba ya Airtel eri 0756 5 ya WhatsApp oyinza okuswala omukubira nogo obaka ko obuyise ku WhatsApp kirungi nno n'omuteerako ka audio eri 0772 endwadde zonna zikolako mukubireko ku simu berenga mukwataganira ddala bulungi eya WhatsApp ku ssaawa yonna abeerako ku line eyo eya MTN beerako so ageno berenga omunoonyako naye nga ffe wetuli beera nga subscribing liking ate obeera nga osharinga Megatron is my name badene ganja fadi muse bulungi mwera